Saaka nkutwala ggwe Elena Nanjigu okuba mukyala mukasiza okuva leero okukkiriza kwa Kristo n'okufuna amaka mu bulungi ne mu bubi, mu bulwadde ne mu bulamu, Nanjigu ggwe nja okukwagala, nja kukunywererako okutuusa okufa okukwawukana. Okusinziira ku Katonda oyo mu maaso ge n'abaana baffe abagwana n'emikwano gyaffe bonna abazze, nzira okukwatulira okukkiriza kwange. Nze Paul Saaka Namukuka, ate naawe Elena Nanjigu kwagala nnyo kubanga njagala mu nsi yonna teri Yesu omukozi waggulu. Elena Nanjigu okutwala ggwe Paul Saaka okuba omwami wange gwenfumiddwa era nkukkiriza kwa Kristo okufuna amaka bulungi mu bulwadde ne mu bulamu. Nja kukwagala nnyo ennyo era nja kukumanya abantu bo bamanya abantu bange. Paul gy'onogenda nga gye njogenda Katonda wa Isirayiri ye Katonda waffe era olwaleero nziramu okwatula okukkiriza kwange nti nze Elena Nanjigu nalokoka ate naawe Paul Saaka nkwagala nnyo era wansi tegeeza jjagala nga njagala.